olw'okwagala okutumbula ebitone by'abamusaayi muto abatali bamu, Kampala University etandise ttiimu y'abazannyi ab'ensambagere. Mu kaweefube ono, ettendekero lino lyakukiikirirwa mu mpaka ez'enjawulo wano n'ebweru w'eggwanga. Recently, Shakina agenda ne Nepal, Republic of Nepal, n'awangula ekikopo, n'awangula omudaali, kwegamba ku gundi ku mudaala gwa nsi yonna. So kwegamba twatunuulira ekintu kino tulabira ddala nga kirabika kyetaagisa okwongeramu omuzannyi amaanyi. Mu ngeri nti nno tugulawo club. Ngenze ebweru n'ennyonyi nali sigirinnyangako, ndeetedde Uganda Gold. Kati nalabye nga Uganda ina potential fulumyayo emiti emirala. Kyova olaba nagambye nti ku Kampala University at least tunoteekako club endala, at least ebeere nga esobola ofulumya abaana emisaayi emito ne bakola ekyanga ekyensobola okukola kubanga neemanyi siri omu. Obulisha kuye muzannyi yekka ava mu ttendekero n'abadde amanyiddwa, wabula yeegasse wamu n'omutendesi we Titus Gume, naye alina essuubi nti ttiimu yaabwe egenda kuba y'amaanyi. Ate nina abazannyi abalungi that kubasetingako kwongerako kubasetingako busetinzi katono then badde mu line naye nga kirungi nnyo nkyaniriza nnyo ku Kampala University. In fact Kickboxing Federation gisanyukidde nnyo ku nsonga eyo kulaba nti batuzzamu amaanyi. Kampala University baweereddwa omukisa gw'okuteeka empaka ezigenda okugulawo kalenda y'eggwanga ey'ensambagere nga zaakubaawo Maachi 27, 2015 ku ttendekero lino. Frank Serugo, WSTV Kampala.